zeemu mbu abantu bagamba bizzeemu ebyemirembe gyedde ebintu bye bakolanga abantu obubi kati bizzeemu mbu bwe bakwata abantu ne babatwala mu kkooti biba bizzeemu wabula kasajja gwe twakukoowa banaye singa omanyi kasajja gwe twakukoowa singa weesonyiwa eggwanga Uganda wafuna 6.4% abantu abakulonda we batugambye wafuna 6.4 teri yakulonda n'omu mbu bannayuganda mugenda bafugisa mundu kuddiru ki emundu zaakoma mu mirembe gyo temugenda kufugisa muntu mundu emundu zaakoma emundu zigenda kukoma mu nsi yonna tekinologi omupya aliwo si wa mundu kyova olaba ogenda tuviira musajja gwe abaana mubawamba ne muleeta buduloni bamwe nga 100 ne buwamba omuntu omu kingizale saawa eno tetumanyi na gyali tetumanyi kye mwamukola missing 18 tebaliiwo abaana b'abanne mubakwata bagenda okujja mu makooti nga mubawonyeza bonna omusajja omukulu ali ku baana abato ne wogatta abaana 3 tebaweza myaka gyo wabula otulemeddeko buli kimu okifunye kasajja gwe naye ogaanye okutuviira Museveni otwagaza ki abantu bw'obakoledde buli kimu kye baagala mutwagaza ki lwaki temutwesonyiwa lwaki temuddako ewammwe lwaki temugenda buli kimu mukifunye kye mwali mulaajanira kubanga mwajja muli banafu Katonda n'abawa ne mufuna buli kimu mugenda kuba n'obugagga emyaka n'emyaka bazzukulu bwe bali babukutte bulungi tebali bya buwala kikyotayagala omusajja emyaka 15 alemeddeko atwesibyeko abani be mugenda ofugisa emmundu emundu zaakoma dda mirembe gyammwe guno omulembe oguliwo ogufugisa magezi tekinologi eyakola tewali gwe mugenda teeka mu fiya temuyina bantu temuyina kye mugenda tukolako antiru nga Uganda tugikyusizza mukole ekintu kimu mupakinga ebintu byammwe mudde ewammwe ogutali musango twabakoowa olaba naawe omwana ali eyo taata wo oba maama wo bajjajja wo olaba wezeza emyaka 10 byabakugamba oba olaba naye olwo omusajja atwesibyeko lwaki temutwesonyiwa ne mugenda ewammwe bannange nebyoyogera tebinyuma bannange n'omusajja bannange nze buli we mulaba nyiiza n'okunyiiza nze Museveni anyiiza bunyiiza owulira ng'oyagala kwegoga oyo omusajja ng'ayogera oba bamuwuliriza babeera batya ne bafuna obudde n'ayogera speech ye n'agimalako ng'ayogera byawandiisa oba babeera batya n'obudde ne babeerawo ne batuula mbw ababuulira kyova olaba basinga buli waba babuulira baba beebasa bibuuwa buboyi takyayogera byayogera abiddingana takyategeerekeka yenna ali awo alinga Museveni nno naye alinga eyavaako sometimes waliwo ebimu byayogera nga yavaako emundu zamuwunza n'emyaka gikooye obudde bunayina kuwummula bamulemezaawo bategeerera mutegeerere kirabika kati wajja ku kazindaalo n'ayogera obusiru bantu mwe twabakoowa muto abaana b'abendi otuwe ne 18 abaabo bewateeka muleke Victoria gwe yattanga abantu nga bawoze obote gwe yattanga abantu nga bawoze omiine simanya M23 simanya ADF gwazze ngatta buli okolawo obubinja obwabatemu kumbe gwatta abantu ng'otta ba innocent citizen n'owooza obuyeekera we buli mu ggwanga buli wamu gwataddewo entalo buli kimu Museveni yakyonoonye mu East Africa wonna yabadde ayonoonyeewo olwakuba kati egenda tereera kagenda tuviira akasajja naye era seba kyajja mu bannayuganda n'abaako byayogera ffe twakukoowa abasibe bakutuulamu mumanyira nnyo abaana b'abannammwe mumanyira abaana b'abannammwe ojja bata ate ojja bayiririra kubanga tebalina musango bakutuulidde mbu batwala mu kkooti biki ebyo omuntu tomuwa beyiro amaze omwaka mulamba mu kkomera
omuntu gota wa beiro tayina musango buli kaseera nojja noyogera obusiru ne mubazaayo mukiwulya ki Uganda we kibavundiridde nammwe Museveni twabakowa ne gurupu yammwe mubeere nga mukimanyi kyovula wafuna 6.4%. Abantu bakukowa naye otwesibyeko obwo obumundu bwamwe tebulina bwe bugenda fuga temujja tufugisa mundu musaaga mwaziina lwaki temwazifugisa bifo kati mbwe saawa eno mutufuge nga twabakoye teri muntu afuga muntu ng'amukoye mubeere nga mukimanyi temusobola kuddamu tufutubbalako nga tubakoye ekyaraamu Museveni kino ekisanja tojja simalako nze nkubuulira tubakoye bantu mmwe bannange nze ka gavumenti ka Museveni kanta byonna biva ku speech gye yakoze era mu speech eyo yayogeredde ebigambo ebyo ntawulira abantu abagamba nti bizeemu ebyokuwamba abantu bizeemu naye ate ye President Yoweri Kaguta Museveni yakukakasa mbu mu ggwanga Uganda mbu temuliimu kiwamba abantu mbu temuliimu kiwamba abantu mu ggwanga Uganda ye bw'atyo bw'agamba era agamba nti ebyo byonna byonna bimuwulira palapasi bw'atyo bwe yabadde ayogera kyova olaba nga abantu bamuviiriddeyo teyakomyawo n'ayogera ne ku basibe mbu lwaki tebaagala abasibe bano bateebwe bwe banaateebwa oba banaaba baweereddwa bbeeru mbu bajja kutuuka eno ebweru batandike okutiisatiisa ababawaako obujulizi naye nga weebuuza baani abo ababawaako obujulizi era bwo buliwa. Museveni avuddeyo n'atugamba abasibe baffe aba opposition tebagenda kubata era tebagenda bawa bbeeru kubanga bwe babawa bbeeru ne badda ebweru batiisatiisa ababawaako obujulizi kati ababawaako obujulizi ne babeera mu kutya ne balema okwogera ekituufu kati y'ensonga lwaki abakuumira makomera okumala ebbanga eryo lyonna ate tebalina nasuubi lyonna nti bajja kubata simanyi oba obujulizi bwe mwetaaga temunnabufuna tuyina Machete amaze mu kkomera okumala emyaka 6 bujulizi ki bwe mwetaaga bwe mutannafuna okumala emyaka 6 munoonya bujulizi ba General Gaddafi bawezeza kati myaka 2 nga bali mu makomera omuntu ngamba oti anti gavumenti enamba myaka 2 tonnafuna bujulizi yenza abuuza abo be mumaze neje emyaka gyonna nga bali mu makomera abajulizi baabwe bo ani abatiisatiisa kuba bo bali munda mubakuumidde munda temubatanga temubawanga bbeeru kati abo bajulizi baabwe ani abatiisatiisa okubanga tebannavaayo kuwa bujulizi bumala kubanga abo abantu babasomera emisango ne balyoka babaawo ekibonerezo ekibajjaamu oba gibasinga oba tegibasinga bujulizi ki bwe munoonya ye mubunoonyaawa kuba muyinza okuba n'obujulizi gye mubunoonya gye mutamanyi ne mukuumira abantu mu busibe ate nga kimenya mateeka si buvunaanyizibwa bw'abasibe okunoonya obujulizi buvunaanyizibwa bwammwe naye nammwe mba mulemereddwa okufuna obujulizi kitegeeza omuntu oli talina musango teri bujulizi bumulumika kati mubate kuba tebalina musango n'obujulizi bwennyini mubabuze wotugamba nti muganya okubawa bbeeru muganya okubata kubanga obumubata bagenda tiisatiisa abajulizi abamaze emyaka 6 abamaze emyaka 3 abamaze emyaka 2 ani atiisatiisa abajulizi baabwe bo kale abo bo mubate kuba kati nammwe mukkiriza nti obujulizi bubabuze mulekereyo bano abapya abatanaweza mwaka bali abamazeyo emyaka mubate kuba nammwe mulemereddwa. Tuvuddewo ekikonde kyanyuuse wakati wa Zahara Toto ne Prima Kadashi. Abantu bano ndowooza muzze mubalaba ku gundi yaabwe mu kasoopu kaabwe Kampala Cream nga beeyogerera ebisongovu naye leero olwasisinkanye ne basalawo beekwate ku nnyama wabula abamu bagamba nti yabadde stand nga baagala kushuutingirawo era ka episode kaabwe ako abaffe tukatutwaleyo olabe. tugende
tuvuddeko ku nsonga z'omukyala wa human rights Mariam Wangadya eyayogedde n'akaaba n'amaziga nga bulijjo wano eno y'omu ku abo abantu abaagambanga nti aba Nuupu mbu bateekawo embeera okulowooseza amawanga g'ebweru nti Uganda mbi era nti Banuupu beewamba. Omukyala oyo yavangayo n'ayogera ebintu bingi naye munnange nga tekinakutuukako oba tomanya abalala kye bayitamu kisooka kutuukako n'olyoka omanya nti Omuganda bw'agambira nti omala kwekonna n'olyoka ojjukira. Kakati essaawa ya kakati nalabyeko ng'ayita Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni taata Natasha era munnange gamba kati bubukeeredde. Justice Wangadya oli mukazi munnanfuusi nnyo. Omukyalo ono yakulira akakiiko akakola ku ddembe ly'obuntu. NTV yamubuuza olunaku olwasemberayo ddala balyoke bagiggala ekiro ekyo. Kuki kyayogera ku magye engeri gye gaalumba amaka ga mukyala ani ono Matembe n'engeri gye baamuwambamu. Omukyalo oyo yavaayo n'ayogera ebigambo ebyo n'ategeeza nti eddembe ly'obuntu mu Uganda weeriri kati tulina we tutuuse walungi nnyo. N'ategeeza n'abantu nga atya bwe baamubuuza amagye lwaki ge gakwata abantu nga tasobola yadde okuvumirira ekyamagye yaayogera kimu poliisi. Poliisi erina eddembe okwata abantu mu kutya kwe nga tasobola yadde okwogera. Aveemu omwasi agambe nedda amagye temulina mandate ya kuhandolinga civil issues munda mu ggwanga. Onazizza omusango poliisi yeyina okuba nti ekola ku nsonga ezo nga tasobola yadde okuvumirira amagye okuwamba abantu ne gababuzawo nti Matembe abuzeewo ennaku nnya n'alyoka alabika ng'awenyera. Baganda baffe bannyinaffe bangi abawambiddwa n'abalala nga tebannalabika. Omukazi ono Justice yavuddeyo bw'ati bwe yayogedde. Ekyasinze okunnuma omukyalo ono Justice Wangadya bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo ate ne ndaba ka vidiyo omukazi y'omu ono ng'akaaba amaziga alaajana nga bw'ategeeza ensi nti mu kitongole kyennyini kyakolera ekikola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu mu Uganda Human Rights Commission banne baakola nabo abamuddirira wansi ba commissioners omuli Simeewo Nsubuga n'abalala nga bwe bamuli obubi okumwonoona erinnya ewa mukama we. Era ebyo ebigambo yaalaga nti byamulumye nnyo n'atuuka n'okukaaba ne yeerabira nti ffe abantu be twogerako bo balina obulumi obw'oku mubiri n'obw'oku bwongo ye ekyokuba nti bamwogeddeko bwogezi kyamuggisizaayo amaziga. Ne yeerabira nti Matembe abantu baffe bangi abamenyeddwa emigulu abakoze eki bangi ababuzeewo bwe tutannalaba ekyakutegeeza eddembe ly'obuntu weeriri. Ye bamwogeddeko bwogezi oba kavidiyo ako temwakalabye n'akulaga nti asangula amaziga. Buno bunnanfuusi. Mukyala gwe Justice Wangadya bwe baakulonda okuwa ekifo ekyo twali tulina essuubi nti gwe okuba omulamuzi wa kkooti enkulu okujja mu kitongole kino eky'eddembe ly'omuntu ogenda kuteekawo enjawulo wakati wo gwe ng'omulamuzi n'abantu abaabulijjo ababadde bajja bakulira ekitongole ekyo abatali balamuzi. Naye tulaba tewali njawulo. Naawe orizoninga ng'omuntu eyasoma catering n'ojja n'otegeeza ensi nti eddembe ly'obuntu mu Uganda weeriri naye nga bakubuuziza akadde ako mukazi munno Matembe ensi emunoonya amaze ennaku nnyingi talabika. Obwo bunnanfuusi. Ennaku ntono nnyo mukamaawo eyali mukamaawo Justice Egonda Ntende yavaayo n'ayogera n'avumirira ensonga ya Alex Waiswa Mufumbiro okugaana okumuwa bail ogenda okujjanjaba mukazi we n'okuziika mukazi we. Era mu bigambo bya Justice Egonda Ntende n'alaga ensi nti ebintu bingi nnyo ebikyamu byalabye bigenda wano mu maaso. Ebimu biri mu kkooti, ebimu bikwata ku ddembe lya buntu. Oyo nno si yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye ng'akulaga nti mu Uganda eddembe ly'obuntu lityoboolebwa nnyo. Kati laba ekisinga okuluma nti gwe mwennyini ate alina mandate okola ku nsonga y'eddembe ly'obuntu olaga ensi nti buli kimu kiri bulungi. Ne wayita ennaku bbiri n'ovaayo ng'ofeesa olaga ensi abantu abakwogerako baagala kusuuza mugaati bakuloopa ewa General Museveni ewa CDF ewa Sali Musale n'olyoka okaaba amaziga mu kamera. Naye nga ffe gwe amaziga g'okaaba teri akutte ku mubiri gwo kukwogerako bwogezi bigambo kyakuggisizaayo amaziga kati saasira banno be bakuba.
saasira kati abantu abalemadde, saasira abantu abali mu makomera basooka bawamba ne bababuzaawo, babakomyawo nga balina ebiwundu ne bagendera mu kkooti, era okuva mu kkooti ne bagenda mu makomera nga gye bali nga tebannawona, physically balina obulumi. Olowooza bawulira batya? How they feel? So abantu nga mwe mutunyiiza, kwegamba mutunyiiza nnyo, mutunyiiza nnyo kuba nti tolina ky'otugasiza nga nsi kuteekawo njawulo nti ono omulamuzi tugenda kumujjukirirangako kino. Bwe baamuteeka mu kifo kino nti yakola ku ddembe ly'obuntu, yakolanga mulamuzi n'abeera nti minzaani yaffe. Tovuddeyo yadde kubaako ddoboozi ly'okola, bakubuuza ku magye oddamu oyogera poliisi. Mirundi emeka gy'olabye omwaka guno bukyanga tuva mu kulonda nti poliisi yawambye abantu, naye n'okwogera ku magye kyakulema, bakubuuza amagye agawamba abantu. Poliisi erina eddembe n'abantu bagondenga nga bababuzawo bakibalama. Kibalama yagonda emyaka giri emeka kati sawe no nga talabika. N'abantu baffe bangi abagonda nga bw'oyogera nti abantu bwe babanga bagenda obbawamba bagondenga bagende. Bameka be tulina abatalabikanga bukyanga babatwala, naye nga gwakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu abasinga obungi be batutte. Naye gwe bakwogeddeeko obwogezi n'ovaayo n'okaaba amaziga mu kamera. Buli omu ng'alaba oyogera lwakukwogerako bwogezi, naye ng'ate gwe tomanye eri abalina obulumi obuli fiziko. Ninze heno Maganda Matiya Kyowolo otudde, mukyala wa Ngadya otusaze nnyo ng'omulamuzi okuba nti gwakulira akakiiko k'eddembe. Era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo oyo nalaza obutali mumativu eri wa Ngadya. Ate nno si gwe mulundi ogusoose abantu okubanga omukyalo oyo bamukomplainingako. Byonna nga bigenda mu maaso. Ono agambye nti amazima gali nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alabika yakoowera ddala omusajja gwe bayita David Kabanda. Honorable Daudi Kabanda, wetondere Pulezidenti Museveni kubanga olabika olina ekintu kye wamunyiiza baaba. Olaba ne ku bwa commissioner ba backbench NRM abasatu era tewafulumiddeko. Kyokka ng'erinnya lyo lye lyabadde ku lisiti waggulu. Amazima bino ebintu nalowooza byakusaga naye biyinza okubanga ddala Pulezidenti Museveni alayika takwagala Daudi Kabanda ebyaddala. Kubanga ku ba backbenchers abasatu tewalabikiddeko. Kyokka ng'erinnya lyo ate nga n'abadde bali sembye b'amaanyi. Honorable Haruna Kasolo oyo ye vice chairman wa NRM mu Buganda region. Erinnya lye lyabadde ne waggulu Kabanda. Obwa minister bwagaana, Secretary General Peru ne bamujjako, nga buli muntu yenna actually nali nsuubira nti ebyo byonna biwebiri naye Kabanda ateekeddwa okufulumira ku ba commissioner. Naye obutafulumirako kyayongedde okunkuba enkikwe. Honorable Kasolo yaleese erinnya ate nga liri seconded by Speaker both ne Deputy Tayewa. But all of the sudden sources ez'omunda zigamba nti ne President yabadde furious Honorable Haruna Kasolo olw'okufronting erinnya lyani lya Honorable Daudi Kabanda. Kakati feti ya Honorable Daudi Kabanda eriwa, destiny ye kwegamba enkomerero ye mu byobufuzi eriwa. Kubanga buli lucha amaanyi gongera mukendeera. Nenga waliwo ebintu awo ebitambula munda ti President Museveni ayikate yamusiima. Kosi bebadde bamwogerako bingi, bamwogeddeko ebintu bingi nnyo. President Museveni lumu yakolako ne statement ng'agamba nti mutabani we yeetooloddwa kliki y'ababbi, a clique of thieves. Nga abamu baanokolayo nti Honorable Daudi Kabanda ayinza okuba y'omu ku abo President Museveni be yali ayogerako. Naye obutafulumira ku kyabwa commissioner kyayongedde okunkuba ewala. Amaanyi ge yakozesa bano ba Honorable Yoko Adri oba Yoko okufulumira ku bwa minister. Kyesoota olwe baalwana ne Amongo. Kyokka yalusinga okuluteekamu amaanyi ye Kabanda naye yalekebwa ebbali. What is the relationship between Kabanda and President Museveni? Simanyi oba ekintu kino wenkyogera musobola okukitegeera. Ne ba commissioner President yaleese sibawulirangako. Nebe yaleese and I'm telling you commission ke kakiiko kakulembera parliament. Mukimanye parliamentary commission yekola ku welfare yekola ku byonna. Omuntu yenna agituulako babeera bamuwadde privileges ez'amaanyi ezijjirako n'amaanyi kubanga be babeeranga ye administration ya parliament.
Susan Jole Abeja woman MP wotuke president yamulonze simumanyi simulirangako. Faith Nakuti woman MP w'Ennapaaka naye kwali n'omukyala gwe bayita Jessica Ababiku woman MP wa Jumani bebalonze Kabanda erinnya lye lyabadde ku top. Sources ezimu zigamba mbu n'abaleese erinnya lye bw'ate baamaze ne bayita eri emabegambo ne bebaza president obutamuwa imbu. Onebo Kabanda entalo zaayina oba n'amalako atya nazo omusajja wange naye wandibanga kemiso wakati wa president Museveni ne Onebo Daudi Kabanda bandibanga bonga abantu tebagatta ate nga Kabanda ayina abamusekera ng'alabanga bakyaliibe naye nga onambulire binaddako yandiba oba wandiba so tali shuwa naye agamba nti wandibanga ebintu tebiri bulungi. Oli mulabi mulungi omulabi wa NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tujja kubanga tukoma olunaku lwesadde zabadde visitation day abaserebu nalabyeko nga ssanyu jjereere nga bakyalira ku baana baabwe tujja kubanga episode tugikuwa maaso awo asigala naffe tovaawo.